Ebibalo biraga nti kumpi bannayuganda ebitundu 79 ku 100 bakozesa eddagala ery'ekinnansi oba ery'obutonde naddala mu kujjanjaba endwadde ng'omusujja, ekifuba n'endala. Wabula okusinziira ku bajjanjabisa eddagala lino bagamba bangi ku bannaabwe eddagala lino balikola mu ngeri enkyamu ekiviirako okuttatta n'omutindo gw'eddagala lino ate ne kiteeka n'obulamu bw'abantu mu matigga. Kati okumalawo n'okugonjoola ekizibu kino, ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority kitandise ku kaweefube okusomesa abakola eddagala ly'ekinnansi engeri gye bayinza okutumbula omutindo gwalyo. Wasanga omuntu nga yamanya okuva ku jjajjawe nti ebikola by'omululuza bwe mbitokosa biyamba okukakkanya omusujja, naye n'atamanya nkifumbye ntya, nkiteeseteese ntya. Bano batubuulidde nti basanze okusoomoozebwa ku bantu abeefuula abajjanjabisa eddagala ly'obutonde abatalina ndagiriro, ng'omuntu bw'afuna ekizibu oluvannyuma lw'okukozesa eddagala lyabwe talina wabasanga. Bave mu kutembeya kubanga abantu abatemba eddagala tetubakkirizaamu, eddagala teriba lya mutindo, ffe nabo babeerindiseemu nnyo. Kati wano we basinzidde ne basaba abajjanjabisa eddagala lino okufuna olukkusa n'ebifo eby'olukale we balitundira okwewala abantu ababeerimbikamu. NDA ejja erambula ekifo kye basuubira okuba nti batundiramu eddagala kuba kyekyo ekisaanidde okuterekerwamu eddagala likuume nga lya mutindo. Ate tutaba nti ate baba balina okuba n'obuyigirize obutandikirwako. Basomeseddwa basiimye enteekateeka eno nti yakubayamba okutumbula omutindo gw'eddagala lyabwe katale k'ensi yonna. Tweyanziza nnyo olw'okulambikibwa okwo kwe batuyambyeko mu kubeera nga tusomesebwa nga bahabarists. Era batusomesezza ebintu bingi omuli okutegeka eddagala lyaffe obulungi, eddagala okubeera nga liyonjo, okulikebeza ne kibanga kigenda tuyamba nnyo ne mu tteeka eppya gavumenti lye yaleese nti eddagala lyaffe libadde teriri recognized. Kati ku ssaawa ya leero gavumenti egamba nti eddagala lya habo libeerenga ne mu malwaliro amazungu balikkiriza era nga libeerayo. Kyokka basabye gavumenti n'amatendekero aga waggulu okuteeka essomo ly'eddagala ly'ekinnansi ku by'ensomesa kisobozese abali mu mulimu guno okufuna obukugu obumala. Buli yunivasite yonna mu Uganda, Makerere University, twogere ku Mbarara University of Science and Technology, twogere ku vocation institutions zonna tuzikoowoola bateekeko course eya traditional medicine kiyambe abantu bano okuba nga bali more informed kubanga gye tulaga NDA nga yo yeetaaga qualifications endala. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.